omusajja owadisonga zo okusoma lipoota ye kuba wabadde obaloya bamanyi batabula omusajja wadisonga natuga musome Mika 7 olunyiri lwa 2 oba olyawo n'okutuuka ku lwokusatu alina bayibuli wanajja agisome mu lutooro fortunate nga waliwo alina bayibuli najja n'agisoma olutolo nduwulira naye okuloge nadduse mangu n'enkijja n'enkinoonya mu Luganda kankikusomere Mika 7 olunyiri olw'okubiri tuka ku lwokusatu Patrick Mika nabbi Mika nga agira ki ennaku emukuti mu Luganda omwegendereza abuze mu nsi so tewali mugolokofu mu bantu bonna bateega okuyiwa omusaayi engalo zaabwe zikwata ku bubi okunyiikirira okubikola bwe bakwata ku bubi banyiikirira okubikola omulangira asaba n'omulamuzi ayagala kuweebwa ensi oli yagamba nti kakati nabbi Mika bye yagamba bye bituuse wano omulamuzi ayagala kuweebwa omulangira kati be bafuzi omulangira asaba yenguzi oyagala nkuyiseewo ntunulamu omusajja nabbi Mika oba myaka nga 10 mekeze yakira mu Isirayiri kino kikyetta Isirayiri enguzi eziba amaaso neteganga omusajja yagenda okutula mu ggwanga nabbi Mika ng'omwegendeza abuze mu nsi temukyaliwo amazima buli ajja ayimba buyimbi onaalimba buli muntu alimba bulimbi kiki omulongoosi tewakyali n'omu buli mwateega kuyiwa musaayi that is deal buli muteegera kufunayo deal nfunamu kaki kenfunamu patriotism teriiwo engalo zaabwe zinoonya kukola bubi n'okunyiikirira okubikola oli nabba ekibanja ate n'agenda nabba n'ekirala ate oluusi nabano babbye n'abatta kwegamba ekintu kiyitiridde obubi omulamuza omulangira asaba betwali tuwadde n'ekitiibwa bali mu kusabiriza nti mpaayo nompaka kikuliko ekyange kiki omulamuzi naye ayagala kuweebwa atula nga tadatuuka ku mmeeza agamba nti kakati byange biriwa kale mbawadde adjournment mwetaasi nabije kyenjojo omusajja ayimiridde mu lujjudde bw'amagye diso mulamba n'asoma Mika 7:2 mujja kuddayo ababulizi baabwe muyongera ogisoma ensi eno nese kakati Yesu kyeyava agamba bamubuuza nti tulimanya tutya nga ebiseera bye yali abulidde ku nkomerero tulimanya tutya n'agamba obubi buli ng'obungi kwegamba olw'okuba obubi buli ng'obungi n'abamu ku batuukirivu bagenda kuseerera bagwe kyekyo ono kye yagambye ng'omwegendereza abuze mu nsi n'okwata ennusu zo wano luka bannange siina biseera nimbadde ngenda njagala supermarket wali ku garden omuntu addukeyo angulira akantu oba kamitwalo 3 ninga tulina gwoyinza kwesiga omwegendereza aluwa ani gwe neesiga ati we namuwa 3,000 nemuwako omutwalo 3 nemuwako 2,000 eza boda nadda n'atadda nanga tomanyi nsanze kyagenda mu ddanga kigula emitwalo 5 naye nze badde nazo 2 nenzongerako kubanga ndabye ng'okiri bwetaaga ate okudda ozikusa naye mbadde zina kakati nziriza 2 zange akuba gwe nentunulira ensi nga temukyali yegendereza temukyali wa muzima naye bayibuli egamba ti abantu bange abamanyi erinnya lyange bwe baneetoowaza ne beenenya ebibi byabwe nja kukka mbawonye endwadde zaabwe mponye ensi yaabwe ensi yaffe ejja kubona sikungi kusema bonna waliyo okubonaabona kungi ekyenjojo naye simanyi lwaki tebakyetama kubanga kyaliyo emyaka nga 7 egiyise naye bakireese kaakati
kubanga President Museveni yasalawo ti abayindi bano baddizibwa ebyakyo. Amina okubogoba was a historical injustice. Nakola etteeka eryo libaddizibwa ebintu byabwe byebakola ng'okubonaabona kwabwe okumanyi bwe baali bwange ensolo eri savu babayita mani eaters of savu lwerwe bwe yaggwa ne batandika bambi kukola era kumpi buli tawuni mu Uganda yonna yazimbibwa bayindi abo. Kati eno bamita ba bimugi omuyindi ono ate ze nina ekyenjawulo kubanga nali kakiiko ako akaddiza yali assignment yaffe yange yasooka ya NRM wano mu Uganda kuba kakiiko ako bakaitanga executive committee of the Kasarani board twaliko bangi nali ne ba heavyweight kubanga chairman waffe yalina title ya deputy minister of finance in charge of Kasarani board. Stephen Kavuma he retired as a deputy chief justice ate same yali acting chief justice himself we yali chairman of waliwo mukyala kati ali ku Supreme Court mukyala Musoke yali verification fire off tulina n'omukyala Honorable Kia abadde ambassador wa Fabulode ennaku ezo yali member Honorable Male Samale kati ambassador I think Egypt yali member of it. Waliwo na Peyot omukyala mukala moja kati ambassador ndoze France ina ile faina ate no omanyi yali secretary of Matia Kasajja kati nali mu abo mu group we fetwa soka kati ono omusajja mujukira bimujinga tumudize ekintu kye olwaddeyo kukikwa olwakikwata bwati nakitunza mukwano mulinya lye mukwano Amirali Kalimali mukwano ng'amaze okugula bingi nnyo n'asala bagende mu kyayi kati nakola company bayita Renzori Commodities kakati ebitone byagula n'abizza mu commodity mugundi ono Bimugi something limited company Bimugi yalina eka 10 ezo mukwano zeyagula kakati omanye teeka liri aba exploited property yaligamba tirizi zona zistopinga zastopinga ku mwaka ogwo wa 72 bwe yabagoba they are stopped they are supposed not to run n'olwekyo eno yali ekyali ku 5 years kati ono bwe yagiguza mukwano industry kati commodities actually Kalimali yasooka kugisaba n'eyongera n'etuuka ku 44 years kati bwe yamala n'agitransferring commodity properties kati banno ne bagenda mbu opening boundaries opening boundaries za ika 306 plus so ng'ezizo zaali 10 zaguze kakati in that process ika nga 206 okwali abantu abeetulidde entende abakola emirimu ab'ebibanja bonna ne bagobwako evicted nga bwesaba bali ne court orders eziba evicting court orders to evict abantu ab'ebibanja abali ku ttaka lya government public land kakati etteeka liri bweti era ne basomera enjagala abampuliza bulungi etteeka ligamba erya Land Act a section 59 ka subsection 1A kagamba nti district land boards tezirina buyinza kugaba ttaka eririko abantu oba authority ettaka lirigaba teriteekwa kubanga bwe babanga aliko yasabye okuweebwa ekyapa oyo aweebwa era Land Act egamba aweebwa freehold title customary tenant okuva mu tteeka ery'enkaaga erya Public Lands Act eryadda mu lya 1962 Public Lands Act customary tenant yenna ali ku public land waddemba okusaba then it was Uganda Land Commission nafuna ekyapa ekya lease kakati wano President Museveni yagamba nti lease si kya buwangwa bwaffe tobeera nakino tewali abeera n'ettaka lya myaka bwe giggwako mbaako biki kiki kyendekera abaana bange n'ekyo
yena mu constitution nasamu nti ene yafuna ettaka from a government institution parliament ejakola etteeka libe nga lirigikyusa okugisa muki freehold abeera lyo mirembe na mirembe obulira Saabalwanyi yatandika dda kati bali abaafuna mu 69 nga banga bukozesa etteeka eyo nange mwendi basobola abaali bafunye lease ng'etteeka baliri kati balikyusa ne bafuna freehold kati public land act yali 1998 constitution ngemaze okubaawo negamba buli customary tenant ali kuli ku ttaka lya public land bw'asaba tasasula premium number 1 kubanga abaddeko already number 2 afuna freehold leasehold kubanga ow'ekibanja wa customary tenant wakubeera ettaka lirya lubeerera ate toyinza muwa leasehold omuwa freehold kakati that's egemateeka nkiddamu mwenna abampuliriza bannange miliyoni 15 yenna ali ku public land tewali muntu mulala asobola kulisaba n'alifuna okujjako oli aliriko era oli aliriko bw'alisaba tasasula premium approvinga bufuruzinga biri ebiriko ebiraga nti kwali aliko baluko ani area committee ne basayininga na bano ba committee ne basayininga ne bakitwala ku land office nafuna ekyapa kye ekya freehold kubanga badde customary tenant n'olwekyo section ejegambye 59 1A of Land Act kyevega nti eri ettaka eririko omuntu oba authority is not available for allocation by district land board. Toligaba district kakati ono kye baakola eno egindi ekyenjojo mukwano bwe yamala okufuna 44 that's resolution commodities ate n'agenda n'akubisa ng'agattiramu na bano kati bano kwebali they are customary tenants etteeka libagambye nti bali ekyo ate etteeka libagambye nti bwe musaba kati luli baali bafuna lease kati bafuna freehold nga tebasasudde na premium kakati ate kati gw'ovudde otya eri n'ogamba nti kati kyange nga kati ekyapa kiri ekya 100 kyogambye nti kakati kyekiri muno era kye baabawa kakati section 591 subsection A as amended egamba nti transaction eyo bwebeerawo district board nekagitanda nebanga egabye ettaka eryo nga tekuliko ab'ebibanja transaction eyo nfu befufululu n'olwekyo ekyapa ekiba kifuniddwa mu transaction ekyo kiba kifu n'olwekyo section 91 kyena eya etteeka ly'ettaka Land Act ligamba nti commissioner land registration alina obuyinza okungeeginga process eragiddwawo nekisazibwawo kati eno egindi bano ekyenjojo ekyapa kino eky'ekikumi bakyabuzobinga mu 4-3 ne bafuna ekyapa kimu ekitegeeza kati kyonna kifu transaction nfumu okusinziira ku section 59(1)A as amended oli alina ekyapa era bali balooya nga bakiraga ekyapa weekiri twagenda ne mu kooti ne wabaawo ne consent ekintu bwe kiba kifu ne bona okola consent etya oli yagamba wood bano biwude bano byakola okukavingamu n'akolamu akantu n'akavingamu omuntu n'afana abo wood eyo ekyo kye batakamu oli n'asalamu omuntu alina akasaale n'agenda ng'abutunda obwo nga babuwonze bulungi bwe kaba ng'ekisiki kyalina okuwunga mu kivundu ne bw'oba mulungi te kyonna kifa buli lw'ogenda okuwunda bw'oti nga kiyiika n'owunda nga kiyiika otuusa kyonna bwe kiggwawo kaakati ekintu kyo bwe kyali nga kifu ne bw'oga nti kasana agenda mu kooti nenfuna order kooti kyali kifu era anytime
ogenda bugenzi mukola eyo ne bagijjawo eyo nfu byebyo bibagamba nti no principal judge yita file eyo kyene yali nfu byonna byali bifu kakati kyenagamba nti kakati tujja kukola sajale tujja gamba district land board tikale kino ekikumi kyali kiki n'ekyokka engeri gye kiri mu bino ebifu kyonna kifu kuba kiri mugundi emu kisaziddwamu era nekisazaamu kati dangamba nti district land board please ojja kukola sajale kwe kulongoosa ekintu ekikumi kyabwe kiramu n'ekyo ako kasalemu sajale 10 ekyo kyo kituufu kiringanga fedda nga oli emboda nogirabanga neyengedde kyokka wano noga nti asigita kandyeko wana wenatuuka wana wavundu nga nsuula kakati nano tujja kukola sajale ekyabwe 10 kibale nga kirungi kiri ekirala kibe subject to normal process kakati abantu ne mu submissions bagamba nti kati ono resolve commodity yasimbawo dda amajani ge n'abantu balilocatinga ddala of course bafiirwa abamu tebasoma emyaka gyonna egy'okusoma gyakifiirwa kyebaagala kati ono abasasule abaliyire atwale ekintu kyabwe kati nengamba nti that's good president kyayogera bulijjo win-win situation president ayagala nnyo ekyo kyakutula n'osamba n'oyiwa ayagala buli muntu kagendeko nagaga nti wakiri so win-win situation netugamba nendagira wendi nti kakati wabeewo akakiiko nga kokubulibwa RDC kali mwikibwa LC5 badiso n'abalala bonna ne resolve commodities na bano abakomplainera kwe bali ng'akakiiko ako nakawadde emyezi 3 batuule balambulule bangu abo bonna abaali kuyiika 206 ze baatwala bababeezese bulungi bawandiike ebyo baafiirwa byonna bakkirize nga bagoberera the best valuation standards international valuation standards ezo chief government value zakozesa bavaluinge bulungi buli muntu kyafuna kasitani resolve commodities jagwa member kakiikaago nabano babakiddwa abantu baabwe ababiri ababadde waliwo n'abo abantu babiyita East African against anti-corruption collusion abo nabo baliyo nebagana namwe mubeere kamiti kano kakati komiti eyo bweneemala okukolera nga bonna bakkiriziganya nti guno mwendo kati bano be bantu kati resolve commodities ebasasule bonna kakati bweneemala basasula ekiwandiiko ekyo nga bonna basasuddwa resolve commodities egyekitwala mu district land board negamba nti kati this land is now available kuba kati bano abali available bananyi bakiwaddeyo kakati awo bajja kulongo win-win situation awo bajja kubanga bakkiriziganyiza n'ekyapa kiri nakyo bakibawe bakole ebyapa bibiri kiri ekituufu bakibe nakino kati kibafunye kibe nga kiro OLC kyonna nga bwe kibe nga kisaliddwamu kyonna kiweebwe namba empya ani bikinga omanyi ebitaka babikola ne gundi namugambye abeere ku kakiiko ako district land officer kakati eyo win-win situation nabawadde emyezi 3 okubanga ekyo bakimaze buli muntu agenda akola ebintu era nitugamba nti status quo esigale ekyo president bulijjo byatugamba mubeerewo ne win-win ate tomala gattaganje kubanga omusajja yakola mu bukyamu naye yasimba nabano kati tebakyajuwa nolwekyo kati situation eno ebeerega bweri bali China myezi 3 bajja kulinda bafune naye ekikulu olaba amateeka bwe batagamanyi senga mu resolve commodities yamanya amateeka kyanneewunyisiza nnyo kubanga balina ab'amateeka bajjaawo ne boogera oluzungu luyitirivu nnyo naye ng'amateeka mpuliriza ndabe nti lwoyo ono akoona ku tteeka akootinga section 59(1) lyagobererwa
ngate bagamba twagenda mu kooti eyo ne tufuna consent mwagifunira ku ki mwawaaba musango ki ne title kije mwawaayo mulyoke mufune consent eyo okulaba nga byonna consent weba enfu giringa ng'omunnyo bwe guweddemu ensa balisaamu naye era nabagaa nti muzee mukwano nali mumanyi nnyo yali mukwano gwange engeri gye nali ku executive committee ya Kasarani board to return kubanga omu ku baasinga ye teyalina bintu yazalibwa Bukambula Gomba era gye yali mwavu nga talina kantu era be basigala wano naye president bwe yajja yasanga mukwana by the way NRM ekoze abagagga bangi oyo mukwano gw'olyambu alina sente nyingi teyalina kantu wano nga NRM eyingi NRM yaddira ondoozi omanyi bwe yagagga ndoozi USAID yagamba Saabalwanyi tolina Uganda temwali kantu temuli sabuni temuli mafuta temuli kintu naga nti tukuwe ttalo gwokolemu sabuni ne banoonya ani gwe waba wa ttalo akole sabuni mukwano simanyi gye yava nange sali mu ggwanga that time somebody identified him waliwo mukwano wano ndoza nadduka mangu n'afuna obuuma lawyer we yali mugenzi Kayondo oyo ne basaawa wali abantu bagamba nti ate wano yali wetland ndowooza obanga egira kingi n'agula akuuma ako akakola sabuni kati ttalo yenna yali wa bwereere yonna USAID yajuwa muzeeyi tikolamu sabuni ofunemu kuse abantu banaabe muzeeyi yasanga tebooza tewali sabuni kakati mukwano nakola kampuni eyo mukwano industries nafuna ttalo wa bwereere natandika okukola sabuni the rest is history musajja y'omu ku basinga obugagga niyo abujje wano abantu bafunye nnyo mu Saabalwanyi naye kati beerabidde n'okwerabira kaakati wano amaanyi ago nze naliwo ng'omuzeeyi mukwano agamba ndikangende Fort Portal eno industries kandikira mutamani wange alikani inagende Fort Portal bino byekola na South Company Renzori commodities ezati commodities kikino yandibadde alaba amateeka ago naye nagamba abantu ayinza okuba nga temwamutegeeza kituufu oba oliawo kyali kiseera ng'amaze okufa kubanga nali mumanyi yali mwegendereza nnyo nga tatwala ssente gy'atafunye nga tatwala ku muntu kintu nga tamusasudde kubanga mumanyi era eri gyali akolayo ebintu binene nnyo bya sunflower byafulamu ne Masindi gyali Kiryandongo gyali ne kano tekayinza kubanga ke kantu akamulima waliwo ensobe yakolebwa awo naye kyokka nabaddeyo okugitereeza naye abantu bateekwa okumanya mwenna abali ku public land temuvaako kubanga etteeka we liri Saabalwanyi ennyini yalikola kubanga lyakolebwa mu constitution eno section 59(1)(a) togayebwa ettaka eririko omuntu erya public land nga lifugibwa district land board oba Uganda Land Commission teriri available kuweebwa muntu yenna omulala nga kuliko ono aliko yalina okusaba afuneko ekyapa ng'ekyapa ekyo kirina kuba freehold era bw'aba tasabye tomukwatako tewali amukwatako era bw'aba amukutteko gawano kuba kumenya mateeka era temuvaako so kyekyo kyabadde ekyo omusajja omu kwe kuvaayo yatukoledde n'agamba nti mwenna mubikule Mika 7:2 omwegendereza abuze mu nsi so tewali mulongoofu mu bantu bona bateega kuyiwa musaayi engalo zaabwe zikwata ku bibi okunyiikirira okubikola ebyo ebibi ne banyiikira omulangira asaba omulamuzi ayagala kuweebwa naye kyo twakitereezezza ensi eno bweti tujja gisabira nzikiriza Dr. Asooke Mulango bwe tukomawo waliwo endagaano eryawo we munnamateeka onootubuulira katumale okudda